omukazi yenna ebeera omwana okujja mu nsi ebeera decision ya mukazi because I can decide to keep or lose the baby okitegeera naye nze kyembagamba omusajja akugamba nti jjamu olubuto sigenda kululabirira mwagale nnyo kati gwe osalawo oba olukuuma oba tolukuume naye fact that luli yakugambirawo nti nno sirwagala lujjeemu kikulaga bulazi nti tewali future mugenda kuwere nemba kubeera mu kwetooloola nakukayana ojja kulowooza mbu ogenda kukwata essimu onoonyereze famire y'omusajja okubire mukyala wo omugambe nti nazaala ojja kukubira omukazi essimu omugambe nti wazaala mu bbaawo omwana omusajja waakomewo beevume beeyuze batuule bakakkane omusajja amugate trip ye Dubai amugulire emmotoka ate omukazi amugambe omwana waffe muleete wano ekyo kye bayita omusajja ne mukazi we nga bafumbo tugenda kweyuzaayuza nnyombe neesansa bage byonna mbikole omusajja nzikakkanye aŋŋambe mbadde nsaba onsonyiwe nkole ki okunsonyiwa nti ngulire emmotoka agigule baddi abasajja babikola agulire mukazi we emmotoka amutwale ku trip e Dubai amale omukyala amugambe kakati n'omwana waffe muleete kuba nze saagala oddemu sinkana oyo omukazi darlings ezo waliwo omusajja gwe omukazi gwe mmanyi omanyi yakoli amukubira essimu bino abakazi bamanyira kajanja abawala abato amukubira akubira mukyala wa boosi yennyini namukubira namugamba yono mukyala gwo nitye munnange neno mwinayo omwana waani nti ebbaawo yamunzaala muti oli ludda wa nti ndi muno mu Kampala side Kwezentebe omanyiiwo ewaka simanyiiwo kati linnya bw'otuuka mu kitundu bw'oti nkubira oba funa wa boda omugambe ntwala wano bannayo omuwala ng'asiruwala ng'akola ki ng'alinnya agenda omanyi abuwala bw'ennaku zino tebulina magezi ng'amanga teyanyegana bbaawaabwe omuwala n'alinnya n'atuuka n'afuna owa boda oli n'amukubira n'amumuwa namugamba muleete wano kati yafuna wamulindira kumba omukazi yafunyeeyo omusirikale naye nga wa famire naye nga ali muleeya najja jasi yagamba waye yinza okuba mukyamu ne bankuba najja namugamba nti yegwe nti bambi mwasisinkana wa tatwa buyambi biki nti omwana mumpi waliyo ate kati nze bwonkubira nti olina omwana wa bba wange ekizibu mwana tamulabirira mwana wa bba wange leeta namumuwa namusitula bo batandikira okutambula bulungi ate omwana wange onkubidde ng'ogamba oti tebalabirira mwana ngenda mulabirira recording zina omwana wa bba wange siba kiri kati mwe bye bye gwe bana abawala wabona nasamba piki namugamba mama ani ansasula omukyala namugamba kwata muzeeyo ku kkubo omuwala yarajjana gwe yakube masimu nga tewakyali agakwata nkutidde ne bareportinga kesi ku poliisi buli kimu ne bakitambuza bulungi omwana oli wa bbaawe mwana wa taata wa yeyaga onakoma abuuza ono mwana wa kati nze kankubuli mwana wuwo baamuleese nze kambawe ebintu bisatu bibayingire mu bwongo bawala mmwe Kumukutu kwetuli tweyanze gemwe nabe kumira kumukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala Fronaz Media gwe mukutu amanya Fronaz nandine Vrahuma Wanje kikyofaki ate nkoze tuli bulungi we are okay sure just olugezigezi kati yongedde kyekiri kwe kyava nti abambala glasses balina olugezigezi mpulira kati nina lungi nnyo ne rugira omwo mu giraasi omwo simanyi gye luva kuba buli lwe nziteekako mpulira nga sigambwako bane muli mutya abalabi ba Fronaz Media
mwebale nnyo mwebalire ddala okutwagala mwebale okulayikinga n'okusharinga mweyongere mu maaso ebintu byetusomesa bya makulu biyamba nze naawe n'oli ekyamazima abamu muba mubimanyi naye ate wabeerayo abatabimanyi so tubeebaza mwebale kutwagala naye ng'oli otya ndi bulungi alhamdulillah mbadde nsaba oba nsaba olugezigezi olukakkanyeemu olukakkanyiza kisinziira oba lweyongera bweyongezi oyinza okunkoona we luli olungi nendukuyiira mbatumiddeko mwenna oyinza okunkoona we luli olungi nendukuyiira nsaba kutumirako abakyala mwenna abataganya basajja bammwe kubawa mirembe omusajja tolina muwa mirembe kiboonoona alina okusigala ng'ali awo olina ombeera nga buli ssaawa omutabulatabula akyankalana nalabye muganda wange Bruno K ng'atabuse ku luno yavuddemu omwaso obaddala muntu akoowa naye nga ebyo bibaawo nze ab'emikwano teekayo katono era okugulu bwe mma nkuteekayo kuno kwe kusinziira okwemabega watya nnyo olaba ebintu by'abaana abo kati omanyi abaganda kye bayita okusajjuka kati byasajjukidde ddala ate kati byasajjuse nze ndaba ekitawaanya Vanessa bakiyita expectations yayina essuubi ebisuubirwa oba ebyasuubirwa ekigambo expectations omulembe guno kyekisumbuwa abakazi oba abakyala guno omulembe generation gye tulimu expectations zibreakinze families ento n'enkulu expectations zimazeewo relationships ate nga expectations zisinga kusumbuwa ffe bakyala era okitegeera abakyala b'omulembe guno tusuubira bingi mu baami oba oliawo nabo bye bataba nabyo lwakuba nti omusajja ye yatondebwa nga obulumi obubwensiba nkibagamba okulemererwa kwe talina kukulaga obulumi obubwe talina bukulaga ate tolina kumanya bunafu bwe we buli okuggyako omusajja kyasobola okukulaga gemaanyi ge we gali kyekintu kyokka kyokka ekiri Kristo kiriya omusajja kyasobola okukulaga kubanga bw'omanya nti amaanyi ge gali wano n'ekitiibwa kye we kiva bw'omanya obunafu bw'omusajja n'omanya okulemererwa kwe tosobola muwa respect n'omuyisaamu amaaso so nga ate bwe wandibadde otegedde oba oli awo wandimuyambyeko kati ekisumbuwa amaka g'ennaku zino ekisumbuwa abawala b'omulembe guno bye bisuubirwa oba ebyasuubirwa kati ekisumbuwa Vanessa ze expectations n'obutasiima anti byebyo byenkugamba ebisuubirwa oba ebyasuubirwa okitegeera omuwala w'omulembe guno akeera ku makya ne bamwebakakolwa status nabagaana baana mmwe. You don't sleep a man because of their status. Status is not food. Status is not rent. Status is not medical insurance. Okitegeera n'okeera ku makya olw'okuba ofunye omusajja dokita olw'okuba ofunye omusajja looya nkubuulira abasajja abazze bafuula abakazi abawala basingle mother naye ng'ate bo abawala be baagadde amufiirako omuyimbi looya yaŋŋambyeko okitegeera kanso alinga buloka wa ttaka oba omusuubuzi w'ettaka nti ettaka bw'olisuubula leero tosuubira dditunda nkya wabeerawo possibility y'oddisuubula leero n'olitunda mangu n'okulisuubula ettaka lisobola n'okumala omwaka nga liri awo sinagwoka okitegeera ng'okyabuliddwa kuwa ssente z'okola ki z'oyagala kakati kanso ye muntu asobola okumala emyezi 6 nga tafunangayo keesi gyakubako ssente ng'ayina buno bumugulira mafuta bubeezaawo bulamu okitegeera same applies to doctors. Doctor waba tali mu ddwaliro ly'amaanyi aba talina ssente aba alina just ssente babeera musaba. By the way, let me tell you something, you girls.
abasajja abasinga e Kampala wano be mwegomba aba balina status ezo ezibasumbuwa obwongo abasinga bali ku survival mode ate nga si be bokka fe abantu be mulaba ne mwegomba mu kkubo eyo tuli ku survival mode abaami baffe bali ku survival mode at a certain point waliwo lwobeera mu maka omwami n'amala omwaka nga wategeera bbaawo nga tayingiza bulungi n'omala omwaka ng'oyimirizzaawo amaka naye olw'okuba ye saidi kiki amulaba asimbula pulado n'agifulumya ekikomera amulaba ayambala amasuuti engatto baagikubye eddagala akaviiri akasalira wa Ibrahima Kindye n'agamba bwe sizaalamu ono mbaako ekikyamu mujja kuwera ennemba n'abasajja kati oli n'akeera ku makya n'alaba omuyimbi n'agwa amatu ne yeebamba okugira kutinga mwana kati byebyo bye balimu ekisooka oli bwe yagwa ku muyimbi yalaba nga kyamaanyi kyova olaba tamuvaako buli kaseera buli lwazuukuka amuzuukukirako I hear she has other kids in other men nawulidde ne senga asidi amubuuza bali bataata bali batya n'agamba they are trying dads Bruno is not a trying dad he is lwaki ono alowooza nti ebizibu bye byonna byayina bigenda kuggwera mu Bruno that is my concern era ne Bruno keke yensonga yagamba lwaki bali bonna tabeesibaako lwaki yeesibyeko ono bali bo nga tabaleetako mu mawulire eyo yensonga enkulu ya Bruno ke okitegeera yes lwakuba yalaba serebu now Bruno is just a man like any other man okitegeera and by the way me have not seen Bruno mu music industry nga career ye eri at peak omuntu alina talent nga ali just contented mu mbeera ye ye Bruno ebyo music industry pressure ya music si gyaliko tojja gamba nti Bruno bamu akuba show ngeza aba alien skin ngeza aba saha he's just a guy a young man naye gwe buli lwekyusa oyagala ebintu bya bbeeyi omwana bamutwale musomero ly'ebbeeyi now I want to advise this young woman n'abawala abali eyo abayita mu mbeera Vanessa gy'ayitamu ekisookera ddala it is crystal clear nti Vanessa alwanirira love ya mutabani we awulira ayagala nnyo omusajja ono ayagala ennyo mutabani we naye akirabe akakakikake akirabe nti mbutuufu omusajja ayagala nnyo omwana wange nga ye bwawulira bwakyagala but I want to tell you that Bruno loves his son first of all naye abakyala kino nkibawanga magezi ate njagala mukiyige nti omusajja asobola okuba nga ayagala omwana gwe yakuzaalamu naye olw'okuba yeewala gwe n'abeera nga ye distance nga ku mwana n'omumutamya aba tamutamye just aba agamba omukazi ono saagala musemberera ekivaamu mu butakusemberera n'omwana aba tajja musemberera talina bwamufuna yeewala maama naye n'amaliriza nga ye distance nze kuki ku mwana kendeeza omumwa naye ate aba amwagala okitegeera abakazi gye bali abalina abaana mu basajja nga teyamuwasa ng'alina birala naye ng'omusajja ne school fees n'ebiki byonna tebamukubira ssimu yabeereyo n'aweereza ka message halo mbadde nsaba nkuteere ku layini ki because omumwa guno osirise nsiiba nkibagamba omunyankola alina olugero olugamba nti embabazi z'omwana ziruga kinyi kya nnyina okiwulira nga toli naye mu maka you don't make orders you make requests there are requests of which requests can be declined leero nedda okitegedde bw'oba ng'omanyi nti obuliri mwasula siggwa obwala siggwa osula omukonako akabina oli mu buzibu fuga omumwa the only woman who has a right to decide what they want in a house is the woman they fuck every day. Yes, let's go straight. Naye bw'oba omanyi nti n'omusajja yakuzaalamu abaana oba omwana nga tobeera naye osaba busabi bw'oweereza lisiti wadde mbogamba nti kino nkiggyeko ne kino ku bintu 10 asobola okuwaako 7 ebisigadde obyekolere naawe weebaza Katonda lwansonga ebyo abikoledde mwana omusajja okuyambira omwana nga tobeera naye 100% aba akufunamu bwe tubyogeranga muyomba embabazi z'omwana ziruga kinyi kya nnyina 100% omusajja okuyambira omwana nga tabeera naawe aba akulya
The other option 100% oba wampisa. Nga tomusumbuwa. Biri ebintu bibiri. Naye bw'oteekawo omumwa okuba essimu ekiraatu naawe okimanya ali wakawe n'olyoka otandika okuweereza message. Odi empanvu maama, ate maama toyina abo, maama ate toyina abalungi, maama ate ffe tuli bantu, ajja kuwa akaana and you will go with the 40. Okitegeera? Nze abantu bangi bawadde oyo omuwala amagezi n'abo abali eyo. Bw'ogenda ekintu ekyobusiru ky'osobola okukola right now. Kwe kugenda mu mateeka mbu n'ogenda kusaba buyambi mu mateeka. Mbotwala musajja mu mateeka. Nanti kati Bruno tayina ate ko gali ku musajja gali bwega. The law is blind. Ku musajja materevu bulungi. Omusajja waddembe okugamba kati Bruno tayina mulimu ffenna tukimanyi. Yes. He's not a career guy. Waddembe okugamba nti nze buli taamu nze nsobola essomero lya mitwalo aga. 5. Amasiteeka gali kiriya gabuuza ofuna sente mmeka omwezi nti nze nfuna emitwalo ago 2. Olina family nti ye. Ofuna mmeka ng'olina omulimu omwana waddembe ogamba siina mulimu. Ate agamba mu kweyiiya nfuna emitwalo nga 2 omwezi. Nti kakati olina family nti ye. Nti nsobola ku kitegeeza ku mitwalo 2 bajjako 3/4 gye mitwalo 5. Okitegedde? So nze mbadde mpabula Vanessa ne banna abakufaanana. Ekisookera ddala you're distancing Bruno ku mwana because Bruno yeewala ggwe. Kati gw'oli mu kwawula love y'omwana n'ekitaawe. Ky'olwanirira ate togenda kifuna. Instead ogenda kigoba bugobi. Okitegedde? Ekyokubiri waliyo abakazi abali eyo nga mu butuufu bali bubi n'okusinga. I just wonder how you come in camera you're complaining nti omusajja teyagulidde mwana kagaali. Really? Kagaali? Akagaali? Akagaali, is it something that Seth needs bw'atakafuna agenda kufa? Gwe omusajja akutolera omwana school fees z'atodde. I hear he's on bursary. He's on bursary because the dad is a celebrity. Ekyo saagala gundi akyera. Vanessa, you're not a celebrity. You're just a mere TikToker. Ekikwongerako value akatonotono ku TikTok kwe kuba nti wazaala mu Bruno. Meaning the privilege Seth gye yafuna is because the dad is a celebrity. You get? The guy is struggling. Okutunnyonnyola nti your problem you obeera ng'ocomparing Briella buli kaseera. Ababajja bo bakola. Mujja waakola alina business. Okitegeera? Just accept the fact that guy yakuyitamu byaliwo mwafuna omwana mugende maaso. Get off camera, go and work. Abakazi gye bali eyo bangi Badi Bulaka yamugambye ng'abasajja tebalaba omusajja amaze n'emyaka nga 7 talaba mwana takuba simu talina kyabuuza. Naye nga they make ends meet. Mulekerawo okwagala abasajja olwa status. Oba oyagadde minister, oba oyagadde general, oba oyagadde ani, please put on a condom oba mira pills. Mulekerawo okuzaalazaala ebintu ebitakwatagana. Bano abasajja bazaala mbe bagala nze nabagamba omusajja asobola okulaba ng'okola ensobi n'akuleka. Abo walabe ennaku zino bategala abasajja embuto kandi omuzaalire. Omusajja akirabira ddala ng'oyagala kufuna lubuto nga tayagala. Naye olw'okuba yalina kyayagala okumaliriza n'akuleka n'olufuna. Kati olw'okuba goloosa Bruno is a celebrity buli kaseera ojja kujja mu kamera otunnyonnyole. Now the Bruno story is still. Yeah, the story is now still. Okitegeera? Tekikyakola makulu unless kati abantu bakusunga wavaayo n'otulaga omusajja ozadde n'okuzaala you have a very very little child. Muto wono omwana gwoyombera. Why don't you olowooza omusajja oyo yakuzaalamu omwana alowooza ki? Why don't you settle somehow? Ono omwana gw'olina omuto alaba oyombera oli wa tata wono omukulu kwono. Ng'ekikuyombya akagaali. Omanyi n'ono akulekawo n'agamba ndowooza ono alina ekikyamu. Ogenda kudda eno ng'ono naye talabika. Kati olaba Briella oyo. Briella embeera lifestyle gy'alimu. Fine, dad is a celebrity, but ate Farida omukyala alabirira Briella, mama wa Briella right now is a
mukyala wa amaanyi in limelight. Kitegeeza nti Briella ayina emikisa 99 ku over ku banne okufuna endorsement, okufuna ebirungi, you get? So mbadde saagala nnyo ekintu ekyo kimusumbuwe. Me, I think this girl akyayagala omusajja. That's what I want to think. Kyembadde yagala kwogera si ku thinking. Because obujja bumusumbuwa. Kyekigambo ekituufu. Obujja bumutawaanya and ebintu byokola tebisobola kuzza Guy. Instead bimugoba bugobi. Yawulira Dora yavaayo n'akola interview yowe mukono n'agamba mbu bwensula wa milioni 2 Bruno yapangisaawo. Are you even sure? Abantu bagenda kusula. Olwedde omusajja mumuliko bangi. Buli avaayo ayagala kulumya mujjawe. Mwe temutegeera. Wana atanokwera nokwera ebimekamu abatali. Omusajja is a hot cake. Bane Bruno is a hot guy. If you want owonga oli go get ngo yagala nnyo ba hot guys. Sasa kusuka Bruno. You get? So Guy ali katale kyovola babuli avaayo buli amuyina koke ya oba ya muli akawulira yagala enseekole ki ekitegeere ekimanye naliko naye ate nze nabagamba wano Bruno tasobya. Nze have not seen someone favored by social media nga Bruno tasobya. Abasajja bamutabukidde nabalabye nga bali ku abaana abawala nze mbewunya nze abaana abawala mbewunya musiimeko. Your expectations are high. Your expectations are high. You should lower your expectations. Teri kintu kibasudde mu ntabatika nga bisuubirwa oba ebyasuubirwa. Omusajja bw'ajja okukukwana. Teri musajja akwana mukazi nga beekyalira. Amukubira simu kumuyita nga mwavu. Taliyo. Amala zikola. Ne banywamu kabbiya, bwe baba bali akapooko ne bakalya, bwe baba tebali apoko ne bagenda ku mbuzi, kabbiya ne bakanywa, oba kawayini ne mwesanyusa n'akuwa 10. Oba zaaba asobodde n'ogenda. Bw'aba talina ssente takuyita. Kaakati bw'amala okuwasa, kitegeeza ovudde ku eri level. Oyina okukka. Kati oyina okukka. Bayidhawo obufumbo obukkakkanya nze kati kino kankibagambe. Yes. If baba tebabadde tebannakibannyonnyola. The hype, the peak of a relationship is when you're still dating. Nga mukyekyalira. Omusajja bw'amala okuwasa, level ye ebesse. Akusuubira okukkakkana kati obitegeere mu butuufu bwabyo. Overi ne listi y'abaana oguru bano olowooza ya milioni 2 agenda kuwa bwinga gamba nedda kino bambi nedda kino. Okitegedde? Nedda kino. Wano abadde akupangisa ekintu kyonna kye bapangisa kiba kya bbeeyi. Kati wano akuguze. Kati kike wayagalidde wakikwatirako kati obeera ojja kukkakkana. Ate era no bakusasula ewaka ne bagenda ewammwe ne bakusasula. Ng'era oyongera okukka. Obufumbo bukusabusa ne bukuteeka w'olina okubeera. Okitegeera? Lekale singa mutegeera ebintu bino. Omusajja bw'akukwata n'akuwasa ne bw'oba oli side chick ng'abadde akulabira eri n'akugamba kaakati ekiriwo nti ye kati ngenda kukuteeka wano. Oveeyo gy'abadde akucontributingira ku rent odde waali fully responsible. Okaabya abadde akutwala out ebya buli weekend biggwawo. Anti n'ebyokumala gatambula ozunga nga bw'obadde ozunga. Webale nnyo. Bikomaawo. Okitegedde? Kubanga neetaaga wuli wenkomawo nkusangewo. Obadde kiggwe. Bano abaana tebategeera. Bategeere? Tebategeera. Byampaka nno kati. Balina otegeera. Kakati gw'obeereeyo n'ogamba ne Guy wampeeredde bati. Guy wampeeredde bino olwo bw'anampasa. Olwo bwe nnaazaala kijja kusuka mukwana ate bw'onoozaala bw'oteefubeeko nnyo. Oyinza okwejjusa. Olaba abaana babeera tebava mu kivulu buli kivulu ogenda kulya nga bagamba gundi munnaye gundi bamuzimbidde bamutadde jini kati ate nkeera n'obuuza naye ng'atwewala nga takyalabika biki by'obuuza. Anti nabagamba omuntu bw'akwata olugoye n'alupangisa gy'alupangisizza oddwambalamu. Buli alwegendereza. Buli walwambalamu alwegendereza. Era bw'amala oddwambala ayinza n'okulooza nga ne ziri tannazooza n'alutereka enkyaluzzeeyo. Ayinza n'okutya olwambala. Naye olugoye nga lulwo. Osobola okulwambala n'okulusulamu osobola. Osaala oddufuula nayiti.
Osano dufuula nayo. Ensonga eno si ya Vanessa yeka. Si ya Vanessa yeka bawala bangi gye bali eyo. Bangi nnyo bali mu mbeera eyo. Bw'oba omanyi nti nno olina omusajja nga yakuzaalamu nga tobeera naye empisa zikweyimirira omwana wajja kulya ku birungi. Oliira ku mwana. Eriyo abasajja abatukwana nga naye akimanyidde ddala tasobola famire esukka gy'alina ewaka. Naye olw'okuba kiri ekyabwe ekya butonde kibatuma. Yajja kujjeera agiragire kati gwe bw'osiruwala olw'okuba omulaba anyirira ng'awunya bulungi n'otega nabaana ye alinga golokipa. Bw'agweza n'agira ne gumuyitako ng'anyweza. Katimba ke kakwata. Okitegedde? By the way, mulekeraawo okuzaala abaana be batabasabye. Abaana ab'obuwala kanka baddiremu. Mulekeraawo okuzaalira abasajja abaana be batabasabye. Munfuna. Ate nakano kanka bagambe era abasajja be bamu asobola okusaba omwana nga akukiina olwo lulimi luli. Lulimi lwakulya. Oterote mama. Nkuzaalamu ekyana. Bannange ne nkuzaalamu ekyana. Lufuna olabe. Nalukusabako nze siza. Tayinza nakuganna lukusabako. Nagende mulago ne bandongosa. Wali okubyeka essimu bulijjo gy'okubanga eyitamu ng'essimu ekola tu. Kati era omusajja n'otandika omuga nti oli lubuto ku myezi 2 ng'essimu ekola tu n'olukuza paka ku mukaaga gwe nti obaako ekikyamu. Mama nina gwenyijukidde. Ate kanki bagambe na kino abasajja b'omulembe guno tebakyatya siriimu. Era namba esinga teyambala bupiira tebaagala. Okitegedde? Omusajja akusitula n'agamba tugende twekebeze. Abamu n'akusinza amagezi n'akutwala mu kiriniki eyiye yajja akututte. Eyiye. Okitegedde? Ate omukwano ne babakebera. Nozo webale tokyategeera. Ne babagamba mwenna muli negative. Naye ng'omuyaaya ali ku kadagala ke. Amira mpola ye asiba yingini. Walogwemanyi. Okitegedde? Kaakati bw'obanga okimanyi nti okkiriza bakukuba ogwengege tuyamba ogulebu obupiiru obumire after sex. Kubanga bw'oba ogenzeyo ne bakuwaayo 10 nga bupiiru bwagumu kitundu. Ekigenda okubonyabonya emyaka 10 kwata ogumu ekitundu ogule obuweke bweyambe. Mbo era nazazisaba gwe owayite wampadde so. Babuyita buti after anti era obanga olinze zisaba musajja ayinza okugamba kuba ye akimanyi ne bw'onoowere nemba naye nga tagenda kulabirira mwana oyo nga bw'oyagala oba omala budde. Kaakati nga bwe mwagala ennyo okuba ku by'ejjengege nga bwe mwagala ennyo mubawoomere mubabugumire mubalage nti mwe muwooma okufa mwebeereremu tozaalira musajja baana baatakusabye. Gw'obadde okimanyi nti ffene mu bufumbo gye tuli omusajja akugamba nti lekeraawo okuzaala. Yozaala kibyozala. Muli maka nagamba abula maama gundi ngubuulire. Komaawo. Lekeraawo okuzaala. Naye ekyokuba nti nakugambye lekeraawo okuzaala tekitegeeza nti tagenda kukufungula. Ajja kukufungula era ne process yennyini eyitamu omwana gy'agenda okukola. Yennyini eyitamu omwana gy'akola. Naye ate nga akugambye tokola ki? Tozaala. Era nze mpulira ebibuuzo eby'ekisiru. Mbu omusajja simanya mbu aŋŋamba muno sizaala lwaki anneebakako ayina okwebakako. Atajja kwebakako. Kabagambire dda kabaddiremu. Ebibuuzo by'ekisiru mbu oba toyagala nzaale lwaki onneebakako bya kisiru. Ayina okwebakako atajja kwebakako emirundi gyonna gy'ayagala. Naye akimanyi bulungi nti obeemu amagezi ogende mu basawo mu ddwaliro bagambe nti njagala koma kukola ki? Kuzaala. Tebakategedde. Ne mu bufumbo gye tuli. Omusajja akeera ku makya n'akugamba maama gundi gekeraawo okuzaala koma kwabo. Era gwe obusiru ne bukugamba aŋŋaana okuzaala ayagala kuwasa mukazi mulala amuzaalire. Tebikwatako omusajja ayinza okuba akulabye nga abaana bonna b'omuzaalidde bali ku zero balance. Ng'obwongo bwabwe bwonna buli mu negative. N'ayagala afuneko breed endala. Okitegedde? Omusajja ayinza okutunuulira ng'alaba omusaayi gwammwe. Sente zonna wali olabyeko omuntu alina consuming energy
nga mufunyi naye nga amaanyi go gamunywa nnyo nga sente tezitereera n'ayagala awaseeko ewalala omusaayi ogukatiza sente eriyo omuntu alina omusaayi ogunywa sente ng'alinga bw'onooteeka omuzigo mu kasepiki gusaanuuka naye bw'ogulemezaako ku muliro ate gukala ne guggwamu kakati bw'abanga akedde ku makya n'akuga nti lekerawo okuzaala bakazi mmwe genda mu maristops oba nnyonnyole bakuwe family planning method ejja ku mubiri gwo weeyambe mulekeraawo ebintu by'ekisiru kakati omukazi omufumbo bwe baba bamugamba nti tozaala ate gwe kati ate n'ekirala what beats my mind ekintu ekisinga okunneewuunyisa ye one night stand ye yeevaamu olubuto n'oguma oluzaale eyo nayo tukkiriza ekitambo kyatukwata olwo ne kitukwata mu butuufu ffenna ne kitunywamu amagezi agategeera nti bw'ogira oti something is coming kati ate n'ofuna olubuto one night stand lubeera lwa mwenda myezi 9 emyezi 9 gyonna naye baana mmwe you joke too much musaaga nnyo n'obwofulumya olina otafuna amagezi gagamba naye kati mmwe kambagambe na kano abasajja batono nnyo era bw'ofuna omusajja n'ofuna olubuto n'akugamba lugjeemu oyo mwagale nnyo oyo mu batuukirivu alinga paapa d'amazima abakyala b'omulembe guno abasinga abalina ku bubizinensi bwabwe ng'obulamu butambula bulungi bw'otuula naye akugamba nze abaana nzaala bange baba negunize nze nkeera ku makya ne nkola ssente zange ne ntuuka nga mpulira neesobola ne nfuna omusajja n'anzaala mu buzaazi obwana bwange kamu 2 3 ne mbulabirira singa obeera musajja okitegedde singa obeera musajja n'obeera n'omwana muwala n'okimanya nti nga kiri kitambo ky'ogambe kyabakutte yes nogaa waayi oba oli awo nyinza okuba nga ate nze nnimu akategeera n'ogenda wali n'ogamba pharmacist mbwayi bampeyo after pill n'omwana omugaa waayi awo wennyini mpozi naye abawala nga yayagadde okwesibako agaana obbumira n'abusuula enkeera okola otya wakugamba ebyekisiru ebyo ate okola otya omwana muba mwamukoze jjukira omukazi yasalawo oba azaala oba tazaala ekyo njagala mukitegeera omukazi yenna omwana okujja mu nsi ebeera decision ya mukazi because I can decide to keep or lose the baby okitegeera naye nze kyembagamba omusajja akugamba nti jjamu olubuto sigenda kululabirira mwagale nnyo kati gwe osalawo oba olukuuma oba toolukuume naye fact that luli yakugambirawo nti nno sirwagala lugjeemu kikulaga bulazi nti tewali future mugenda kuwera enemba kubeera mu kwetooloola nakukayana ojja kulowooza mbu ogenda kukwata essimu onoonyereze famire y'omusajja okubire mukyala wo omugambe nti nazaala ojja kukubira omukazi essimu omugambe nti wazaala mu bbaawo omwana omusajja waakomewo beevume beeyuze batuule bakakkane omusajja amugate trip ye Dubai amugulire emmotoka ate omukazi amugambe omwana waffe muleete wano ekyo kye bayita omusajja ne mukazi we nga bafumbo tugenda kweyuzaayuza nnyombe neesansa bage byonna mbikole omusajja nzikakkanye aŋŋambe mbadde nsaba onsonyiwe nkole ki okunsonyiwa nti ngulire emmotoka agigule badde abasajja babikola agulire mukazi we emmotoka amutwale ku trip e Dubai amale omukyala amugambe kakati n'omwana waffe muleete kuba nze saagala oddemu osinkana oyo omukazi darlings ezo waliwo omusajja gwe omukazi gwe mmanyi omanyi yakoolya mukubira essimu bino abakazi bemumanyira kajanja abawala abato akubira mukyala wa boosi yennyini namukubira namugamba ono mukyala gwo nitye munnange neno mwinayo omwana waani nti ebbaawo yamunzaala muti oli ludda wa nti ndi muno mu Kampala side Kwezentebe omanyiiwo ewaka simanyiiwo kati linnya bw'otuuka mu kitundu bw'oti nkubira oba funa wa boda omugambe ntwala wano bannayo omuwala ng'asiruwala ng'akola ki ng'alinnya agenda omanyi abuwala bw'ennaku zino tebulina magezi ng'amanga teyanyega na bbaawaabwe
Mwala nalinya natuuka nafuna wa boda oli namukubira namumuwa namugamba mulete wano kati yafuna wamulindira kumba omukazi yafunyeyo omusirikale naye nga wa family naye nga ali muleeya najja jasi yagamba waye yinza okuba mukyamu ne bankuba najja namugamba nti yegwe nti bambi mwasisinkana wa tatwa buyambi biki nti omwana mumpi waliyo ate kati nze bwonkubira nti olina omwana wa bba wange ekizibu mwana tamulabiri mwana wa bba wange leeta namumuwa namusitula bo batandikirawo kutambula bulungi ate omwana wange onkubidde ng'ogamba oti tebalabirira mwana ngenda mulabirira zinzina omwana wa bba wange siba kiri kati mwe bye bana abawala balaba nasamba piki namugamba maama ani ansasula omusikyala namugamba kwata muzeeyo ku kkubo omuwala yarajjana gwe yakuba masimu nga tewakyali agakwata nkutidde ne bareportinga keesi ku poliisi buli kimu ne bakitambuza bulungi omwana oli wa bbaawe mwana wa taata waye yaga onakoma abuuza ono omwana wa kati nze kankubuuli omwana wuwo baamuleese nze kambawe ebintu bisatu bibayingire mu bwongo bawala mmwe kyembagambye omukazi bwona omukubira essimu fe abakyala tuli bakazi fe abakazi abafumbo tuli bagezi nze nja kutuuza omusajja mulayiza nkolere buli kye namusaba nga yagaana mu busobozi bwe bw'aba asobola okuntwala ebulaaya ajja kuntwala bw'aba asobola emmotoka ajja gikyusa okitegedde ekyokubiri osobola okukubira omukazi essimu nga yanoonya dde ekimwawula nebba ne kimubula ng'olinga muwadde omuwaatwa omukazi naye ekywakyana n'agenda n'omusajja n'agenda ate n'awasa omulala atali ggwe era n'osigala ng'okoze loosi ekyokusatu eriyo abasajja nga mu maka gaabwe bo tebatya loosi ba boosi nga n'omukazi newo n'omukubira essimu tasaana kigamba bbawe nti waliwo omukazi eyankubidde n'angamba wamuzaalamu ono bwe yakoba kyokka bw'obwongo bukugamba kambita wakiri kankubire mukazi we okubira mukazi we olinga n'ebigundi yaliyo nga bakubamba ono ye yagamba omwana yabadde aleeta ekizibu ng'okubakuba amasimu buli kaseera omuntu alina ebyokukola alina ebyokulowoozaako omwana katumulere wano tulabe kati gwe genda ku poliisi ogambe nti omwana bamukoze kakati abawala abamu muli wano omusajja yakwana oweereza mu bbaala omusajja yakwana mugagga omanyi mwekambabulire waliwo ekintu kyempulira abakazi kye boogera neewuunya mbu class kakati kambagambe na kano abasajja tebaliiko mbunnuki woman oli wa class oba toli bagamba for them it is the character and the pussy period you get abasajja tebalina kirasi fa abakyala ffe tweteekamu ekyo ekintu mbu oli wa class men do not fuck class they fuck women. Here is a man you find in parliament nga alina omukazi alina restaurant ku luguudo lw'Emukono eyo ng'erina ku kyattaka. Be bano be muwulira nti nno omuwala mumulaba nti ye nze abawala bangi be nalaba ng'ewa Kiseka mu katale akakadde ng'essaawa zino balina amaduuka ga spare naye nga baatundanga juice. Abasajja abagagga babakwatako n'amugya mu butunda n'amuwa spare n'amuwa obulamu. There is nothing like class ku basajja. Kyova olaba abasajja babagamba mbugwe bwefula mbu oli wa klasi togenda simanya gwe olya ku Serena simanya gwe tolinnya boda era omusajja akutunulira n'agaalaba nno kino oli wa kirasi nga nkyakuyita n'enkuwaayo akakaddeyo kirasi for as long as a man is going to provide for you anything for as long as you're going to put your list on the table of a man there is nothing like class. Kyova olaba obufumbo bw'aba career women buggwawo enkya n'eggulu you think you're high ku musajja nze nabagamba omusajja waba akujjamu engoye n'akwogeza ennimi 7 zoka zoka toyina kyoli just bow down ogambe okitegedde so ebyo bye mwesiruwaza mbu ozadde musajja mbu kati ogenda kulowooza mbu ogenda muteeka ku bunkenke tebikola my dears tebikola ogenda mutuuka ku bunkenke otuuka okoowe omusajja ogenda mu distancinga ku mwana nga yeewala nnyina yeewaliremu n'omuki n'omwana
okitegeera kiriza bukiriza nti ekyaliwo kyaliwo beera gy'oli bwakuwa akatono kakuwadde weebaze guma kiggwe nywera temuddamu bintu bya kisirwe bano abasajja b'omulembe guno tebakyatya naawe ntumirako Siana Autoparts awe wakiseka ogamba otya mukadde waffe tukumiddeko Derrick ogamba ki kintu kitambula kita naye munnange abakyala wadde otunda nnyaanya mu katale omwami obwo amala tuuka kufuuka member of parliament awo classing olweri okekola ki erinnya sibe kiri ng'ey'omukyala erinnya yes omanye ekirinyisa kilasi y'omukyala omukyala owa kilasi yatya ng'oggyeko bino bye twetimbatimba ebbula ne tusiiga emimwa ne tugimyusa ne twambala human wigs na biki ekisookera ddala obukkakkamu bw'omukyala n'empisa oyo ye mukyala owa kilasi omukyala atasabiriza ye mukyala owa kilasi okitegedde omukyala ateegabulagabula ye mukyala owa kilasi naye tumulabira ku kyo yateegabulagabula okitegedde naye bw'oba ng'olowooza ng'okuwunyonyi obulungi ennyo n'okugula lipstick ow'ebbeeyi n'okubeera nga tova ku nnyonyi ye kilasi kafu the class men are looking for in a woman is their character is the character that gives you class. You don't wake up in the morning, you go with a man in a bar, nga wenawe no joze we no tonya moli, opangisize wala kumemotoka, ojigendeddemu, otuuse yonywedde omwenge chupa 3 otandise. Ai mama wachipepe ho! Kiraso ojimaze. Gwe gy'olowooza nti ozoli wa bbeeyi, otandise okutwakinga gulinnye. Eriwa ante chupa nanti ne motoka egenda nakulema okuvuga okuzaayo ante balese chupa kate wera bidde glass katonyo na chupa yenjere buwunzika bwoti you call a man you ask for lunch the guy is like okay nja kuweereza naye mumikirizamu waite essaawa emu okuba takwata essaawa 2 okuba takwata mukwano kirasi eyise kyogamba oli muyala bwotyo. In the first place, why do you ask for a man lunch? Abasajja bafumba. Office jabera wali esigidi ne sepiki. Then you call someone and ask for lunch. Wait for the person to call you agame nkutereddeko ka lunch. Omusajja tabera na sigidi mu office. Tabera na sepiki. Why do you text someone and ask for lunch? Why do you text someone no ali mu office omusaba data? Akola ku mobile money. Nabasileyo genda badda wa anze siranja samira anti ebyo bye bibasuula mu buzibu bakolazi okitegeera kankubuliro laba olwa n'omusajja bujjoko mu kulwa n'omusajja kwe kumutegeera n'omutegeera omanya nti ono omusajja waffe ne bwenfiirwa tebimukwatako tayagala kubimanya omanya nti ono omusajja maama ne bw'aba mulwadde n'akiwulira misinde okitegedde kati muje muyita class olw'okuba osula mu apartment eriko n'ebirawuli naye ng'ofiisa buli lunaku nabadde nnyumya ne gayi nkyali wange omu naŋŋamba nti yayafuna omuwala ng'omuwala mulungi ng'omuwala musawo nze nabagamba obuwala obusawo obwo ne babbanka abo si bangu wabyogerako ebyo omuwala musawo abeera ku bunkenke omuwala ng'akola birthday mu mwaka birthday 6 mwaka akula emirundi emeka mu mwaka okitegeera omusajja naŋŋamba nti oli omukazi yali ayagala tukola mu supermarket naŋŋamba omuwala asomye bw'ati kati waliwo birthday emu gye yakola ono gayi gye yamukolera n'agamba nti nateekamu akasente kange nga kangiko miliyoni eza ne mukolera birthday ne tutuuka ku mukolo okimanyi nti twaliwo abasajja nga 6 nga ffenna twakozeeyo birthday n'agamba abula abawala abalungi kisiraani you know owulira eyo statement abawala abalungi kiki kisiraani ate teyali nze mbuuza oba nze ndi ffala bw'obanga nnyoko ne kitaawo gye bali lwaki tebakuliza amazaalibwa kubanga be basinga be bakuzaala bisanyusa bo nawe tobimanyi be balina okukola ki
like aina kya celebrating oyinza okuba wamuluma nnyo bayinza okuba bamukuba epiziyoto mewuzi 8 oyinza okubanga yakuzaala agenda kulima you know aina kya celebrating. Why do you put men on tension? Birthday nga nebyo tugamba tumanyo babituufu nze lwakuba sikuzangako birthday and I don't want nze Rahuma saagala kumpita ku birthday ya muntu kuba sina lwe ngenda kukola yange mbayite. That is nonsense. Toina kigambo kirungi ku birthday. Naye abazikuza it is okay. Yes. You know? Waliwo ebintu byemuko abawana abawala bye bakola n'obitunuulira n'ogaana ne abaana b'omulembe guno kiki? N'obeera n'abasajja 6 ku birthday mu. Bane bajja kuba kuba amatama. Ze babuulira. Kakati omusajja alabye basangibe 6. Genda bawulira mu comment section. Nze sifaayo. Bagenda kuwoza. Nabo batono. Tutekawo 12 ngoyo. Nze ne bwe munanvuma. Nze sikuza birthday. And for your information, I share the same birthday with Kabaka of Buganda. I was born today. Banangi. Naye simanyi nako DFC yevo kumpereza message. Nembijjukira nti bazaala leero. Wala mbadde wakeeyo nindaba happy birthday. Oli mukulowooza ku taxi. Okitegedde nze ndowooza taxi emmotoka z'abagagga ssente nzigyewa. Kati nze okitegeera I don't find it something ekiri awo mbu kinfuule bize kimaleko emirembe nkirowooze nsomba abasajja 6 kati which class are you oli musawo wasoma omusajja already akuwadde ekitiibwa oli musawo ate weebaka n'abasajja 6 is that class? Kwegamba wafuuka ati nagamba ekkubo bwe baliyitaayitamu ennyo likala batunula nayo ne balingiza bwe kati abo abasajja 6 bonna bw'ofuna olubuto luba lwani olwo? Olaba bw'otandika okuteeka abasajja babandi ku bunkeeke oli ku basajja 6 tomanyi nannyini mwana bw'okubira ono amasimu bw'okubira ono ate nze abakyala kambabuulire bw'ofunanga olubuto n'otamanya nnyini lwo bw'oba oyagala emirembe bw'ofunamu omu gw'okwasaganya n'olumugabira nywerera eyo emberebezi omanyi weeva ebiseera ebisinga kusaba buyambi abasajja ab'enjawulo bannange batuuka ne bakola idinga inawe anti mulimu abantu kati nga bazibu naye omusajja w'otamugamba nti wafuna olubuto lwe agenda kujja ddi akubanja omulambo gw'omwana in case ewali gwe tulaba nti bajjajjaffe baali bagezi yabeeranga mufumbo wano ewa Kijjambu n'azaala mu Kirigwa gy'abaana 4 abaana baakula bamanyi bazzukulu ba Kijjambu babaziisaawo bagabanye ku ebyo ate bo baalinga bagezi kyako addira wali ekibanja ng'asalako wano ngagamba nti abaana bano ng'egye baanimirako wano kati mwemba wadde wano wali n'asirika ng'olowooza abawadde lwakumulimirako wano kumbe abafunidde ewaabwe nga bukyali taagala birala biddako kakati ebimugenda mwebambabamba ne muzaalira abasajja abaana be batabasabye ne mutandika okubamalako emireme n'obbakubira amasimu nyongera okubategeeza nti eno ikonomi etunyiga kyenkanyi mazima ate ekyokubiri omusajja bw'aba tayagala mwana ne bw'aba mugagga asobola okukuma obuyambi ekyokusatu mulekerawo okutunuulira abasajja ne mubateebereza ne mubalowooleza ne mubapimaapima ne mubateeka ku minzaani gwe n'olaba nga asobola okulabirira omwana gw'omuzaddemu. Badi Black yabagambye mulabirire abaana ffe baatuze ekyokuna omuzadde omukyala yasinga okufuna mu baana labirira abaana bo osabe Mukama akuwa obulamu bali kujjukira ekyokutaano abaana ne bwakula ng'akwagala nnyo eventually they want to meet their father.
Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 wale ayagala alabe ekikaaki byonna mubikole. Eventually omwana oyo ajja kukwata akudisappointing ku ssaawa esemba yakusaba kitaawe. Wamulaba Kaakati Vanessa nkugamba ebigambo bino nga mukulu wo kuba nkusingira ddala emyaka gira kagiwera ne 10. Omwana oyo azaaliddwa serebu. Stories zamwe zibadde mawulire ebbanga. Omwana oyo bw'anaakula ajja kulaba emboozi zino. He will filter. Ajja kumanya amazima naye tajja kugamba olw'okuba oli maama. Naye babeere n'agamba jukira naye mulenzi. Katonda bwe yali atonda omuntu fe abakyala yatuwa obusobozi obukuza obulamu obulala mu ffe. Mukama Katonda bw'akuwa omwana ng'akufulumamu. Omwana bamukebera ng'alina omutima ogugwe, ekiwoowoolo ekikye, ekkundi nga lirye, obwongo buba buli kimu. Tewali mwana gw'ozaala ng'alinako ekikyo n'afuluma nakyo. Omuzadde kitegeeza ki nti yakuwa buli omu yamuwa ability eraba ebintu nga bw'ayina obbirabanga ye. Ne bw'omunnyonnyola n'ayinnyako mu ngatto zo ate certain point agamba naye ate but kitegeeza alaba alowooza akola nga ye bw'akoze eki bw'alabye. He's a boy. Yes, he will love you. But ajja kumala ategeera amazima. Nti mama wali mukyama. Nze nina abaana family gye mmanyi omukazi yamanipulatinga abaana ku kitaabwe. Omusajja n'atuuka n'okuva mu maka n'agabalekera. N'agenda awasa omukyalo omulala n'atandika obulamu. Naye abaana bano bwe bagenda bakula. Era bo balinga bamanyi kitaabwe tabalabirira. Nga bamanyi maama yatoba mu buli kintu. Abaana bwe bagenda bakula bakitegeera nti taata bank slips zonna yaziwangayo maama yabatwalanga buki? Butwazi ku ssomero. Yabateerawo eddwaliro byonna ne babitegeera. Tebakyawa maama. Olw'okubanga ye maama era. Ye maama. Naye bamulinako bias nti essaawa zino taata waabwe essaawa zino akuze emyaka ali India naye bagendayo mpalo. Gundi gendayo mu January nze nja gendayo Feb kuba yawerera abaana be ne basoma they are well off. Naye India gye basiiba bwagenda agakaani bati bamugenderako nga bana naye ng'ate teyakula nabo and they were manipulated but later they realized ne baba our mom is evil. Mami yakola bubi ne tata omanyi okutuula abaana ne batuuza maama waabwe ne tata waabwe ne bamugamba daddy you know what wano we tuli kwata ekyapo kiwe mami osigaze obulamu. Abaana ng'ate bakuze ne maama naye ne bagamba tata waabwe nti wano gana amaka we tuli kwata ekyapo kiwe mami osigaze obulamu because emabega maka waliyo apartment ku side eno emiryango waliwo amaduuka galiko kuliko hardware kuliko pharmacy kuliko supermarket wanene wano mu kibuga Kampala. Abaana bagamba tata waabwe daddy omanyi kwata ekyapa kya wano kiwe mami osigaze obulamu. Naye ng'ate baakula nani? Ne mama. Nti bwe baakula beerowooleza ne basoma ne basengejja embeera. N'embeera gye bazze balaba. Bano abaana bategeera. You can manipulate this boy at this age but bw'anaakula agenda kufunako bias ate ekyewuunyisa agenda n'agifuna ne ku bakyala. Because he's a boy. At a certain point ajja kwagala okubeera n'omuntu. Naye ajja kutunuulira characters zo afune bias ne ku bakyala. And what are you grooming? Vanessa. Leero oli ku live, enkyo oli ku live mukwana abakusondera bajja tuuka. Je watandikira bwe abakusondera obukadde buna. Onongena okuva kweno nga basonze bubiri. Ojja kumala otuuke ne ku live nga tewali akuwana budde. Tewefula nuisance. Go and work. Oba Bruno musiyazi, oba si musiyazi, that is none of your business. Go and work.
ne kale no bambe ekimugambise kigambo ekyo kimanyi yava ewe takolerayo live neighbor bamuwabire wa landlord nti baleekaanira n'afuna mukwano gwe asobolenga okubanga wakolera whatever kati ono n'agamba whatever oba Bruno musiyazi oba si musiyazi because we all don't know about it tosobola kulumiriza ku kintu kyotakola ki the whole point is alabirira omwana amulabirira lwakuba nti nno tamitinga expectations za maama waaki kagali wa mwana nze nkugamba kyonna kyakuwa genda n'ekyo mazima omwana wo ng'asoma omwana wo ng'ajjanjabwa biri ebintu bibiri ebisinga tusumbuwa nga tukuza abaana bulwadde na ssomero ebisigadde mukwano bimuteekeko naawe oli nnyina naawe wamuzaala Vanessa wetondere we Bruno K mwetondere va mawulire omukwano gw'olwanirira muntabani waafune eventually ajja gufuna nze nkugambye Bruno K tasobola kukyawa mutabani we naye ajja kumwewala kubanga yeewala maama Vanessa talwanirira mukwano gwa mwana alwanirira mukwano gwe anti ogwo tegujja kusoboka tegufanga nako kubanga tegubangako na mulamu you don't meet someone today you have sex you get pregnant ne muta dating nti oba mu dating oba and you expect tewaliwo bondage really sex is not mwekamba bulire sex italeta bondage ku bantu y'abantu balowooza kasita kwegatta kutu and for me sex is nothing bwe tutuula ne tunyumya nompa ku magezi n'engakuwa mu ssanyu ne tubeera ffenna mu nnaku ne tukaaba nondaga ng'olumwa nga nnumwa nange ne nkulaga ng'olumwa nga nnumwa nobeera n'obwetaavu n'ensitukiramu nemba n'obwetaavu n'ositukiramu ne bwe butaba bwa ssente ekyo yeyo bondage kyova olaba abantu abafumbo bakugamba nti omusajja bw'anadda ne mukyala we ojja kuba mubi emotions sharing emotions actually ye bondage ey'omukwano sharing emotions but sex is something you can do ng'otamidde enkyanga tojjukira na bye yakoze oba byawoomye oba tebyawoomye sex is something women do for money omukazi ali okwebaka n'omusajja ng'ayagala ssente kafo obwongo bwe tebubeera ku ekyo aba alowooza oba agenda kumpa mmeka kati awo wabeerawo bondage yanywa omwenge ali mu mmotoka ye alina omuwala pakinga waliwo booleza emmotoka n'apaakinga ngaawo yagamba tajjukira n'emmotoka bwe yagireetawo naye ekyasinga omumalako amaanyi wali bamugamba konkonako azeemu okowa mabbali wangi eno okugulu kwavuddemu kotya nga tamanyi ati ng'oŋŋamba mbu oyo naye ng'omuzaalira ayinza n'okwegaana nti tannakwebakako takujjukira kwolwo nze mbadde nali sisekangako naye kwolwo naseka katono ndwali n'okuba nze njagala mbuulira abawala bakitegeere abasajja bano be tusinkana mubalaba omusajja ye muntu naddala abafumbo kaŋŋambe atuuka ewaka nga abasajja tebatera koowa abakyala baabwe anti amukuuma okitegedde ng'oggyeko kyokuba nti mukwano naye buli omu akuuma munne kaakati mu butakoowa mukazi we naye ate ffe abakyala tukoowa nga tomukyaye naye ng'owulira toyagala kwegatta muli bazibu okitegedde ffe libido yaffe eva ebeera wansi twagala okwegatta nga tugenda kulwala mu ovulation bwe tuwulirira nga kiri too much abakazi baagala mirundi ebiri naye bwe mba siri mu ovulation I can stay without sex kakati omusajja agenda kujja ewuwo olw'okuba yaawulira ayagala kwegatta ate maama w'abaana tali willing mmuwaako ayina okunoonya wagenda okimalira nabagamba kiri kitambo okitegedde kati it is either akufuula official ku kitambo kye oba akufuula optional ku kitambo kye kati okufuula official ku kitambo kye kitegeeza tayagala kunoonya nnyo abasajja ennaku zino bakimanyi nti bwewebaka n'abakazi abangi nabyo bireeta ebisiraani n'agamba kambeere n'oyo omu takugambye nti zaala stupid
tegeera nti gwe oli wa kitambo lwakuba temwagala kukkiriza. Oli wa kumala kitambo. Oli wa kitambo kye bw'aba ayagala okwegatta najja ne yeegatta n'akusasulira karenti n'akuwayo zaakuwadde aba takusabye mwana temusiruwala mmwe. Ate omuntu anaalya abanyankole bagamba obwenje bwenda tebubula. Omuntu ayagala okulya tasobola kukwata bubi temusiruwala. Ayina okubembeekereza asobole okulya. Bw'aba ayagala kulya longotamu kulya ayina okubanga buli kaseera akola ebikulaga nti waali. Naye waali mu kulya so si mu kuzaalamu. Bw'oba toli official akubira ku Mande n'addamu bw'akubira nga lumu epo addamu okukubira nga abiri. Ng'olomanya sawa yeeyo. Aba anoonya gwali awo wakati awo wonna wabaddewo abaliwo. Kati kisinziira gw'omufunamu kimweyo embeera mukiwulira. Range Rover teweerera mwana. Ate oba weeri. Status y'omusajja teweerera mwana. Omusajja yaweerera omwana. Kyekiri kye nkugambye nti ne bw'aba muvubi osobola omuzaalamu omwana n'amulabirira. Ate n'omuzaalamu MP n'atamulabirira. Osobola okufuna olubuto ku musajja omuvubi oba omulimi. Owa low status. N'agamba omukyalo ono bambi agenda kunzaalira. Kanfune we mmuteeka. N'ofuna olubuto lwa jeno. N'akugamba kenkiwulire ewantu wonna nja kuba amasasi. Obwongo bw'omusajja bwe bulabirira omwana. Okwagala kwe ku mutima kwe kulabirira omwana. So si bitiibwa bye. General Nalweyiso yabagamba a dog of a general is not a general. Yes. Mulekeraawo okwalula amagi agatalina mulamwa. Ogendo yarula. Mulekeraawo okumaamira amagi ku basajja abatabasabye magi. Nze mbabuulira baana mmwe. Nze kambabuulire teri kintu kizza mabeganga kuzaala in case you didn't know. Era nze mu bintu bye nnejjusa mu bulamu bwange. Bwe mba waakwejjusa. Nsobola okwejjusa okuzaala amangu. Naye enjawulo gye nnina nti nze mu kuzaala kwonna saafuna buzibu. Si bwa finance si biki tewali kyakyukako. Okitegedde? Naye bwe nkuze nkiraba nti si ye yali decision at that time. Lwakuba nti nno munnaye omwana bw'akula n'abeerawo. If you look at my daughter, alinga sister wange. Ansanyusa. Kyembadde nzijja. Asomye, she's a very beautiful girl. Naye omukisa gwe nafuna gw'oyinza obutagufuna. Kuba nze bwe nafuna olubuto ne ngamba taata walo ate namugamba namukweka. Kuba nali nkimanyi ye tayagala. Naye yakkiriza ekizze. Ate nembeera wa mpisa. Ng'otegedde. Me, I've never gone beyond the father of the kid. Nkoma ku ye. Simuyita mu kumudda mabega, simuyita wano oba wano, nkoma wano. Nenzikakkana. Nikati bona bana bawala babadde. Nentegeera ekifo kyange. Bagala kubuuka ku mitwe, bagala kubeera eno, omusanga ku kibegabega. Yakuyita yojo yagala okugenda yakuyita. Did the man tell you that I want to be with you, have kids with you seriously? Did he? Mugenda kutulema sense. Mwe mukimanyi nti n'abasajja abamu batufuula byakwetaasizaako. Ye yambulula, aliko gutambo gwe gwakweggala, avudde gy'avudde bamumye, avudde wa mukazi we anyiize. Men have different reasons why they have sex. Different reasons. Kakati gwotegedde lwaki azze in the first place. If you're not able to tell, the only protection you have kyosobola okwekuuma is not to have a baby, not to get obulwadde. Ekintu kyenjagala mumanye, ekitambo ky'abasajja eky'okwegatta, it is very high. Kirina frequency eri high compared to us. Omusajja asobola okuba nga awulira essaawa eyawulira ayagala gajjamu gamuli bubi. N'omukola ebintu byonna naye nga ye tabirowoozaako. Obwongo bwe akulya naye ngenda alowooza ajjamu okkaleerwa amuyiseemu ate. Men,
You guys we munayiga abasajja mugenda kunyirira mufune emirimu. Alwadda waka atazo kubala olugendo lukudda waka. Akulya naye ng'alowooza ajjamu okkalerwe nze mbabuulira. Nanti oli agenda kuwakana nze nkubuuze lwaki omusajja bw'alaba Rahuma asituka. Kyokka ate ne maid bw'amuyitako ewaka bw'ati asituka. Rahuma yenkana ne maid. Bonna bakazi. Lwaki omusajja bw'alaba akana akaweereza emmere ebbere nga liringa omutima gw'embogo naye ng'obuviiri bwonna bwezinze kaweke ku mutwe asitukamu. For them it is all about omukulu our warning signal nina kyendabye. Ye signal tagaana zikola ki? Ke kalike nabagambye. Ye mubiri. Kati lwaki ye talinda kulaba Barahuma n'abatanzi bani alyoke signal zijje. Oyo ye musajja. Kyovola bannabagambye there is nothing like class in looks omusajja. Tewali. Ekirala kye mubanja kiki? Abantu mwena bafaanagana oyo munnammwe mwetereze. Nze mbabuulire ekintu ekyokwe adingako value ku mukyala kisanyusa mmeeme eyo. Olaba ennyumba eri eri essaawa zino bwetyo bweri bwe bakuga nti bagipangisa $5,000 era ogawaayo kuba olaba $5,000. Nnyiniyo bw'akeera ku makya n'ajjako agamabaati n'ateekako akategula ne bagikuba pulasita n'agyongerako kalangi n'agamba ya 7 same rooms size yemu buli kimu osasula kuba gwe obwongo bwo naawe olaba nti zikola ki kati n'akeera ku makya n'agamba nedda akategula kankajeko naye kanjiteme wano gikole mwamba naga njagala kamu kitundu okatoola kati that is life okitegedde era owaataano bw'anaaba tagisobola ajja kugivaamu. Kakati ffe bwe tutyo bwe tufaanagana mu maaso g'abasajja. Nze Rahuma bwe nva wano ne ngenda mu galagi y'abamakanika mu Ndeeba. Waliyo makanika asobola okugamba oyo omukazi ne bwansaba $3,000,000 okumwebaka kunzimuwa. Nkujjira. Rahuma y'omu bwe nva wano ne ngenda ku Sheraton. Waliwo omusajja alaba nga bwampa 5 guggwa. Bakinzibye naye muzimuwa. Owulidde? Akutemye. Twogedde mu Ndeeba. Busatu. Ne nkugamba wa ku Sheraton. 5. Ye alaba ndi waaga. Nokiria ku Same person. Nokiria wali ku Serena. Same what? Same person. Kisinzira oli wabakulaba batya gy'oli mu boolimu oli wa bbeeyi ogyamu obusatu. Kyokka eri gy'olaze ate bo be bawa obusatu ate si ye gwe. Okitegedde? Eno gy'oli gy'otiisiza ku kyalo ogyamu obusatu. Bw'ogenda eri ewa ddala ate bwe ab'obusatu bwe bajja Rahuma obeera nga kiriina. Si gwe gwe babuwa. Ate ayinza n'okujja ne bagamba nti n'ataano mbadde muwadde mangi. Okitegedde? Gwe weeraba otya? Era olowooza abakulaba bo bakulaba batya? Okitegedde? Abakyala we contribute too much, tucontributinga kinene ku kweyonoonera future. Ate ne twekwasa abasajja. Buli lwozaala unwanted babies oba weeyonoonye. Unwanted babies be baana abo abatali concession be mutatudde na nannyini baana abo kukiteesaako. Okitegedde? You're dating someone ayina amakaage oba tannaba na kuwasa naye ayina gy'asula ofuna embuto. Those are unwanted babies. Omukazi okuzaala kye kintu ekisobola okukuza emabega emyaka 5. Oyina omwaka ogw'okukuza olubuto, oyina emyaka 3 egy'okugyamu omwana oyo aveemu. Okitegedde? Gy'emyaka 4 kale. Kwetereeza era 5. Okitegedde? Kakati lwaki wezze emabega? Ebyo ebintu bituukawo singa obeera bw'omu ng'olwanagana bw'omu oyina okugenda ku mulimu oveeyo kimaakana gye kasiiba ate you know? Naye bw'obeerako n'omuntu akuyamba akugamba gwe kola byokola leeta maid alabirira omwana.
awo sajja bagoba ba maid mubagamba babagala no waba tamwagala ngowuza kati otandise okwagala maid gwe. Nze nakugamba nina family gye mmanyi wano oli omukazi yatabba buli maid gwaleeta amulya naye yasalawo kubasumba gwe bw'ofuna olubuto n'olaba nga tojjaawo ng'ogenda ng'aleeta omulala naye ali mu maka ge tafuluma mukwano agamba wano ofuira muloge azaddewo abaana bakuze bafunye ne bannaabwe ndowooza abayisa na mu ddwaliro sente weeziri buli kyayagala akifuna ennyonyi agirinnya waajagalidde kati gwe maid bw'oba tomanyi kyakuleeta awo nje kyemuyamba and for your information balwadde ono tunasuukawo musiibe bulungi mweraba